Gonda beera mwetobaze, beera mwana wa mpisa nnungi, beera mwana muwulize, beera mwana ali focused. Wagenda kusoma si kwenda, wagenda kusoma si kulwana, wagenda kusoma si kuyomba. Buli kye bayita bad manners buli muzadde akibulira omwana we. Mbeegaridde abaana, buli muzadde kye yagamba nti bad manners tokikola nga takulaba, kubanga respect is when your parent is away. Kiwandiike, respect is when your parent is away. Nze mukyala wange bw'agamba nti anteekamu ekitiibwa ng'atudde awo mu maaso sibitwala nnyo. Njagala kiri ekitiibwa kyanteekamu nga siriiwo, nga teri musajja asobola mukkirizisa kubanga mufumbo. Yeewe ekitiibwa, mpe ekitiibwa. Bw'oba omutandikako naga nti gw'obeera wa, atakimanyi nti ndi mufumbo. Eyo gye siri, oba ali bweru alinnye ennyonyi, oba ali mu tawuni agenze ekkola, tobanga muntu kitiibwa nga tosobola kimuwa nga tomulabako. Baanamu ebintu bye mutakola nga abazadde bali awo, temubikolanga nga tibaliiwo. If you are obedient to your parents, don't do the things that they've forbidden you. Ebintu bye bakugaana tobikola.